mwasuze mutya batulaba musibye mutya muje baliko onako lwaleero muyinza okwebuuzaamu ne bugamba ate kino nga tukirabanga kino nga kipya kino kiki baganda bange ebiseera ebisinga omuntu walaba eddagala nga lino agamba oyo mulogo naye nga kasooke senga wabana atubuuzeeko bwamala okutubuuzaako of course nange babuli ensonga lwaki nsazeewo okumukyaza ku mukutu ogwa Nyondo Media era tumanyi agenda kutuyambako atya. Yes. Bannange nsanyusa balabako ba viewers ba Rosette Nyondo Media mwe bali kumwagala mwe bali kubeera wamu naye bannaye subscribe like and share because kyetugenda okwogerako kintu kirungi kiyamba ffe ng'abakyala n'abaami because kino tekiriiko nti bakyala bokka n'abaami n'abaana baffe nze ndisenga w'abaana era nsanyuse nnyo Nyondo munaye okunkyazaako kubeera kumira pini okuleeta omuntu atuni dagala nga bweriti oba agenda okusomesa ku dagala bweriti kubanga abantu abasinga kimanyi eri abagenda okunkyawa bagambe Rosette oli mulogo kalogo ati akati nabayo neka sega abana si mulogo siri mulogo anyway nze kyemmanyi Katonda yatonda emiti ejenjawulo ate mwana wattu buli muti gwe yatonda gulina omugaso lwakuba tumanyi okitegeera ate teri mumanyi amanyi buli kintu buli muti Katonda gwe yatonda oba ekikoola oba omuddo ku ttale Katonda ono talina kintu kyatakola kosa tekina mugaso to an extent nti n'ebintu bye tulya ne bye-expiringa munda mu lubuto tubifulumya mwana watu birina omugaso so kuno kusikala towa kintu kyateekako nga kyagira musobe byonna birina omugaso nekyomanyi nti kibi osobola okukwata ku nnyindo kino omugaso gwakyo so n'olwensonga eyo of course abayinza okunyiga musobola okunyiga naye nga sijja kotogera abantu kijja kuba gye muli baganda bange naye nga mu bulamu kyemmanyi ekisookera ddala osinza Katonda omuyeka era omwagaliranga ddala njala Katonda wange era nsinza Katonda wange mu ddiini gye mukkirizaamu oba gye musinzizaamu era nga mukkiriza yensonga lwaki nzikiriza ne mugina emiti so anti oda mitonde twagisangawo twagisangawo tujagirekawo senga abaana ono of course avudde wala nga ampa ku kyogo nga nze era ekyogo ekyo mbadde ntera okukibaguzaako abamu era ne mukyagala nga kirungi kati mbadde sinafuna ku ddagala ddala kuba mbaddeko n'erya infection lye badatera okumpaako abadde ampa ku kyogo bye badatera okumpa mpozi money power eri abasajja nyina wendijja walala naye ngenda okutunda ekintu nsooka kwekakasa oba kakasa nti ekintu kino kikola ffenna tuyina madini ge tukirizaamu ag'enjawulo oyo yenna anaabawulira nti ekintu takyagadde tekimusanyusizza osobola okuyitawo era kuno ku mukutu ogwa Nyondo Media tuteekako message nyingi ez'enjawulo so tojajinga tovuma tovoola tolowooza bikubanga ffenna tulina entegeera ya njawulo era ffenna tulina betukkirizaamu ebyenjawulo tulina ebyobuwangwa betwasangawo naye ate ng'abantu abasinga tebabikkiririzaamu okusinziira ku madiini gaabwe oba okitegeera anti naye ekyanjawulo kubanga enjawulo weebereddewo yiino buno butonde oba buwangwa twabusangawo before ku bajjajja bajjajjaffe anti okusaba nako weekuli omuntu asolokera ku makyanga asaba naye n'agenda ate n'omusanga ng'agamba anywa habo anywa kaziire bamukola muki of course si ddagala lyakiramu habo of course n'eddagala lyennyini lye bakola lyennyini ddongoosemu bulongoose ne buli kintu kiva mu miti kisinziira gwe engeri gy'okikozesaamu okitegeera ate n'ekirala eddagala sibbi edda we twali nga tukyali bato nze nzijukiranga nga waliwo bakugamba bane mugende munabe ku ddagala nga tutandika okugamba ebyo bya sitaani ebyo byaki abantu abalaba abasinga ye waalaba eddagala balowooza oyo aloga oyo akola kino nedda kwetangira because ebintu motis emirimu abantu muno gye bakolera mu bintu bingi mukimanyi nti
ensi ya Buarabu bakyasinza obulogo abantu bakimanyi bagambe kakati osanga omuntu ng'anyokeza akabaani kuva ku makya paka didi naye nga g'obuuza anyokeza ati naye alina ebintu ebyo yeetangira oba ebintu byakola biddamu gwe g'ogenda okulaba eno otabuka ogenda okulaba abadde n'emirembe tokyalina okitegeera naye teri abasinga kusaala na kusinza so naffe twavuddeyo kuba bino ebintu mbirabiri fresh tebirivudde obawo batetugenda baga nti obawo naye ate biri fresh tusobola okola eddagala lyaffe tulyenogera ate eddagala omuntu lyabaze ng'oyagala ekintu kye tuba tukugambye oba gwagala twebuuzako because ojja kujjanga mu inbox okubuuza ku kintu tukuddemu kino tukikola kino tetukikola tetugenda kudda no ku social media tubalime we do everything no tulina obumanyi mu kintu nawe ng'owakikozesaako n'olaba nga kirina we kikutadde n'olaba nga kikuyambye so bwe bumanyiruvu bwe tulimu tetuzze nti twagala kukola kino atubiriivingiramu yabajja atutuukirire tusobole okugenda mu maaso naki n'ekyo n'ekirala tokeera ku matyanga wogamba kiringa n'ogenda mu kyakirimu bannange njagala musajja gwe kyakyo ogigendamu omulundi gw'omusajja n'omufuna nedda mpolampola gwe weekwata empolampola eddagala lino lyennyinnyini woba olina okusaba ne katonda omusaba nga ne katonda naaba naye kino na kino emiti gy'abajjajjaffe kino na kino na kino na kino na kino bannaye eddagala si bbi nze ngenda nentunuulira omuntu n'omala omwezi mulamba teweeyiriddeko ku ddagala oliawo ozunga buzunzi oli bwoti ne bwoti naawe mwenyini owulira nga mazima toli mutereevu bannaye buno obutonde bwaffe ate nga mostly abantu abali e Dubai wano banaye mufuba okulaba nga munaabako abantu betukolera mu mbalabanga abeeru naye be bakyasinze muganda ng'okubeera n'ebintu ebitategeerekeka kituufu n'abanyininyini abantu introducingira eddiini teri abasinga kukola ebintu bya Mungu ate nga ekisinga okunyiiza nti ate bo babikola mu bubi omanyize omukadde maama eyanzaala ne omuzeyi taata baateranga kututuuzaako ng'abaana kye baatukuutiranga baatugambanga maama yafuna akalobudde bwabanga bunti twayogera twatateranga kuzanyanga naye naye kati maama yatulanga n'atulya ebintu byalinga bingi nnyo kuba ffe maama afumbye kati ndozaali mu myaka sawa ndozaali mu myaka nga 35 banga nakalogoba mwana ng'ayine muzeyi taata bali mu bufumbo naye maama byakugamba nti baana bange buli muti ku nsi kuno gulina omugaso gulina kye gukola nagamba ate n'ekirala mbasaba bw'obanga tolina yatugaana ekintu okwetantala abasawa baki abaganda maama yina ekigambo kyayogera yagamba nti baana bange wobanga toli ku kaseera ka kufa nga abasawo balemereddwa nga bakunoonyeza obulwadde ne bukola ki ne bubula bw'oba ofunye kyonna ekikuluma genda mu ddwaliro bakwekebejje okuleka mpozi nga abasawo bennyini abakugu banoonyeza ekikuluma nekibula nga toli option ndala osobola okugenda ku bantu abo ne weebuuzaako ddala kituufu kyekikola nga abasawo bakoze eki bakebedde obulwadde ne bubula kubanga mubeeramu ebintu bino ebyawongo nti basobola okusindikira omusujja n'ogenda mu ddwaliro ne bakebera tebukola ki nga tegulimu naye nga waliwo ebyawongo ebyakoleddwako eddagala lino ze kyemmanyi nti likola ebintu bya mirundi egyo likola ekirungi n'ekibi kisinziira gwe engeri gye bwebikozesezaamu so omukadde yatukuutiranga nnyo n'atugamba temutawaanako naddala abasawo baki baganda ate n'ekirala eddagala nga lino ffe eryaffe kakusala ekirimi muganda wange mulamu wange teritegeeza nti tugenda kuwadda ffe tetuloga lino eddagala tetugenda kuwadda ddagala nti ogenda kunaaba ddagala likulogoba kyogo kikuloga nedda baaba we bibanga gw'oli olina gw'oyagala okuloga wano nedda ffe tetukiri kyetuli mikisa oyagala mikisa business zibadde zeesibye ebintu ng'ebyo nze akantu kewankolya kewampa ke kantu kano kamuweebwa ako osobola okusanga omusajja nga lisitinje nga tatola kasente omaliza ovuze eki naye kino kyo sijja kulimba omanyize kati bawala bannange kabawulire abaliyo bakyala bannange ebiseera ebisinga tulina okwekolako naffe I'm sorry to say so webanga njogedde bubi abasinga ovayo noyogerako ku kintu kino baba balowooza nti obasindika kuloga nti ogenda kuloga ebintu byokwata omusajja n'omuliisa ebintu ebitali njagala kusala ekirime sagala weetondere bantu bali ku kamera bano omanyi lwaki abantu abo boolaba bennyinnyini beweetondera webadde ebbali bino bye bakola teweetonda olina kubagamba mazima nti ayagala ajje atayagala oyitawo ate wonedda gw'okubeetondera ate oba kyokola okimanyi lwaki obeetondera so genda maaso muganda wange yes
kati kukyokuweebwa bw'ogamba nti nno bakino ekintu mfunye akadagala kange oba gasize muno musajja ape kasente omugaa nti munnange banfuniyo kasente banfuniyo kutanga banfuniyo kino kitegeera ng'omuntu asobola okukola ki obanga n'abaami nabo si bangu abasinga balowooza nti twagala babako bintu byabwe okitegeera n'osanga omukazi nga waali awo n'azaala omwana n'azaala nga tebamuwanga kuzanjala tebamuwanga kuzaaki nga tebalina kyaswana kufuna mu bulamu omusajja kyamanyi kugula mmere kugiteekawo nenga ne kasente akash tasobola kakola ki kukamuwa so abakyala naffe tulina okukola ki okwefaako wabula nze kyesikiririzamu ne mukadde mama kye yaŋŋamba togezanga n'oliisa omusajja ekintu kyotasobola kulya anti kaakati raba togezanga n'okwata emmere y'omusajja oba enva n'obako kyoteekamu ng'okimanyi nti wabeera kuwale nakugamba lyako nga tosobola kukola kirya naga tukikolanga naye ebintu nga bino nti ngeze nti senga ompadde akadagala kankaka mukazigoko okitegeera ekyo sijja kigaana kikola ate n'omwami okamusiigako anti kakati wofuna akantu ng'olina omuntu wo tokakozesa wekka wofunanga ekirungi ng'olina omusajja wo nga mazima olabira ddala ono mwami wange wetuli ffenna olaba muweebwa nange ntandika okumuwa muweebwa oyo omulaba ate gwagenda okwongera okufuna omuwaka muweebwa neyeesiiga naye ku mirimu baba kati nno naye ayongera ofuna entegera yange omanyi webadde zenga osatulendekako omusajja agoko naye ate nga weerabidde tinoyo muweebwa omusajja naye alina omufuna kwewuunyisa nti omukosi nange nkola okitegeera era balezimala era kyakolaki ngampa nange ekirungi olumu naye takola ku musajja yekka kusika musajja kuwa ku sente n'omuntu omulala n'abasajja eddagala okimanyi nti nze mbadde manyi nti muweebwa just mukazi nze mukozesa musajja ampe ku sente nedda anti kaakati muweebwa ono ali bw'ati wofuna muweebwa ne gye tukolera waliwo abantu bangi nga mukama wo jasi kyamanyi akuwa bubi musaala naye obanga oweesiga muweebwa mukama wajja agenda agula ekintu akujjukira agambe Sharoni gundi nafuna akasente oba olyangu agamba Sharoni oba Anet oba gundi akantu kano kaakano senga abaana mbadde nalookinga wallahi yamuuza bulijjo mmanyi nti nomuwa mukazi goyo nomukozesa era musajja nedda bannange anyway nze sijja kutya musajja wange kulaba bintu binene okukyogera oba mpana kasente sina kintu kiri extra kyenkola kisinga kaawo nga mukadde bwe yaŋŋamba naŋŋamba bw'obanganga omwami wo kyotasobola kulya tokimuliisa nga olina kyotasobola kulya nga oyagala kukimuwa tokikola ki anti kakati obuzibu bw'eddagala lino oliraba maama afumbye waka simulabanga nako wadde nga alina kyasekulamu anti kati yajja kunaaba kantu kajagena maama wo kyakola n'abakantu ke n'agamba njaga omwami wange njagala omwami we n'amufiirako naye kati buli woonaaliisa omusajja ekintu ajja kumaliriza kati kankuwa story anyway kastori kano mukawulirize mwenna abasinga ngenda kubeera chap briefly mbere nga closing amangu kibi nnyo okudda ku musajja okumulisa buli kika kyaddagala ky'oba oyagadde bisiba emikisa gy'omusajja oyagala omusajja akwagale akufeeko n'okola kiri bisiba emikisa gye okitegeera ofuniramu emirimu negifa ofuniramu omusajja emirimu okufa goloko omuliza bino byakwagala ennyo akwagadde ate eno takola mu mbeera n'akwagala n'omuleka mu nju n'omusiriwaliza mu nju ate oluba ng'ogamba mbu tebampa n'akuwatya nga takola abakyala tulina embeera eyo okubanze kati nkuza ebintu ebyo mbiraba nga ne muzeeyi maama abikola ki abitugamba okiraba oli n'agamba njagala musajja wange abeere nga ayagala nzenzeka abeere nga wa nzenzeka abe nga akola bwaki n'akola buli kimu n'amuliisa buli kimu kyomanyi nti kibi ku nsi era abasajja bangi bawunze n'obasanga bali awo ddagala olina agwata lino eddagala n'agattamu lino naye nga tamanyi kyebigenda kukola ki gundi kyedda erimu eddagala eringi bagamba ku bongo likola ki lyonoona ne lwaki oliisa mwana wa munne ebintu kati naffe tuzadde nanti laba naffe tuzadde bannange oli mukyalo ozadde omwana naawe ozadde mulenzi nze bawa kyakulabirako kye nalabako maaso ku maaso ku kyalo ewaffe wenakola ki wenakulira waliwo omukyala kyeyasooka okukola kwe kukyaya omwami famire ye ekiro ekyo kibi omusajja atayala kumanya maama tayala kumanya taata baŋŋanda neyefunza omusajja kubanga omusajja yali alina akasente akategerekeka okitegeera omusajja alina sente kati nafuuka ti omukazi alwana
omusajja n'akyawa maama n'akyawa taata n'ejjako ab'eŋŋanda ze ng'omukazi gw'olaba eki yamala okukola ekyo then n'amusembeza n'abanga yamukola ki yamulina n'abeera nga afunye omusajja w'eddagala kati nga omukazi n'atuuka ekiseera iwaka nga yayogera wallahi yamu kya Katonda okumbonereza eno story gye njogera ntuufu kakati omusakazi yagenda maaso n'okulisanga omusajja eddagala ng'ayagala omukazi yabeera ne sente ewaka akaseera kaatuuka ng'omusajja kubanga omusajja ayinanga zino zi wholesale ng'ayina wegyalina ng'asuubuza busuubuza ku kyalo okwo nga mangi ate nga manene ng'ayina sente kale akaseera kaatuuka nga omukyala yakola ki nga yayogera nga n'okubogola jakwano genda okoyeza ebintu omusajja nga yaweza ebintu ewaka nga yafumba emmere nga abaana bagenze ku ssomero nga yafumba emmere nga yayoza ebintu nga yaleera olujja ndayira nga ntya Katonda nga ndi waneeno essaawa kukola ekikyamu kyonna gye byagwenkerera omusajja atuuka ekiseera n'avaako n'awunga omukazi yamuwa eddagala lyali lingi nnyo era akaseera kaatuuka omusajja weyatuuka akaseera ng'obwongo jjukira nti omusajja ye yalina obwongo bwa ssente teyali mukyala yalina obwongo bwa ssente kati omusajja kubanga yalina obwongo bwa ssente obwongo bwagenda bugetinga kalubaani bwagenda bukola kibwonooneka oba nga bwonooneka bizinesi yakutambula zitya tezisobola kubanga gwe omukyala tolina bwongo busobola kugenda nga zifa mpolampola omukyala kyalina amagezi gakola ki omukazi abadde amulisa buli kika kyaddagala omusajja n'awunga bane mwefeeko nga mumulekera wunza abaana b'abannammwe akaseera ne katuuka nti ng'omukyala nga yabogola ewaka kati abakyala abasinga baagala nnyo okubeera nti newaka yakola ki yafuga wallahi yamunguza ekyo bulamu wange sikina leka omusajja abeera muki omusajja asigale omusajja akwebuzeeko bwebuuza ati nina okufumba nina okuwoza wabanga nyambeko naye nga gibeera emirimu buvunanyizibwa bwa mukyala omukazi asigala mukazi okitegeera omwami n'afuuka ewaka omukyala omukazi nga mubogolera nga n'abantu benyininyini bakiraba era mama ekituwanga kyakulabirako nagamulaba omukyala gye byagwenkerera omusajja bonabona bawe bamukyawa buli kika kyamukyawa bamuvaako teryamuliko omusajja agenda awunga mpolampola balaba asa omusajja yeesesa omusajja ateeka okutambula ng'ayogera bibye yekka nayekka omusajja agenda avaako mpolampola bizinesi yandika okusaanawo mpolampola kubanga yali aziyimirizawo ku bwongo bwe obugazi talina bwongo bukola ki buyimirizaawo bizinesi zagenda zisaanawo mpolampola nezigenda gazifaanawo mpolampola abaali balina esente empya n'enkadde ne badda ku zero olw'eddagala eryo nebatuuka omusajja yandika okutunda buli kimu nebadeko okutunda buli kimu ekikola ki nekiggwaawo nebasigala akaduuka kaali kamu akakaali akatono ne kabeerawo omukazi gwabeerabeerako awo naye omukazi entegeera yeye nga mbuyabuya nga bw'okiwulira byonna ne biggwaawo omusajja natuuka ekiseera nemala nkuwulira omusajja omulimu gwe yatandika okukola ye nga ye omanyi bano abantu ababeerayo ku byalo nga bakola ku gundi zineno zibutyanga zambizi kijja natuuka ekiseera ngayo exit gyatuuse ya kusiika kuddamu kuddamu eyombera kubeera mu bikalayi okitegeera ng'ate bakozesa muki mukozese bananga ensi yawuninkirira ensi yatunuulira omukazi naye gye byagwenkerera omusajja embeera yamuyitako n'akogana yenna omusajja n'aviirako ddala twamuziika kati gweyo story gy'olina kankuweko story actually stories ezimu eno simbu nagiwulira simbu ya walala eina weedi naye saagala kuteeka nnyo bintu oba bya family oba bikimu nze ninako omuntu omu gwe mmanyi mukyala yalina sister we nga alina gye yafumbirwa nga guwona abankangambe nti wafumbirwa wano oli Jinja sister we baali Kampala that's an example nova n'olumba sister we Jinja so ono yalumba sister we gye yali mu bufumbo nga mumazeemu ebbanga ddene bazadde abaana nga bali bulungi nga they are okay ng'obufumbo bwonna bana tebubulamu ups naye nga they are okay ono n'alumba muganda we mukulumba muganda we yamutwalira mu ddagala si buli bannanga ajja n'akuleetera eddagala nti likozese abantu abamu baba bazze kubasiraanya munnanga oli we yeetikka eddagala nga yitwadde muganda nga mugamba kola bwoti ne bwoti kola bwoti ne bwoti ng'oli agamba munnange sista wange kumbe yali mission nga gyezo ogimanyi ate ayagala ndowooza ng'onalowooza oli omusajja ali bulungi nnyo nnyo ayagala twala bba wooti yamuleetera eddagala omusajja katandika okuba omukazi katandika okubonyaabonya omukazi katandika okuyisa bubi omukazi nga tanoba mukunoba ate nga talikawo oyo muganda we ate muganda we naye obufumbo yabubeeramu era teyabubeeramu naye nga tavaayo
paka ne sawa ya leero oli yesiraniza muganda we gyali azunga buzunzi nansi era sometimes banaye mulekerawo n'okujajinga abantu osobola okulaba omuntu nga yadde yakola kinenge yamusiranya olusi muntu omunyirinyiri nga ye yakwesiraniza muntu abantu abatusiranya abantu baffe ate era lyerina eddagala lino lyolaba nti nze lina eddagala nalimanya ntya nze nina jjajjange mukyala mukadde nnyo kati ne saawa zino kyeso ogamba yavaako saidi y'abazaala maama wange omukadde oyo nze yeyanjigiriza eddagala manye eddagala lingi naye obuzibu bwe nina nti obwongo olumusagaku nga omanya olumutugaana obwongo buwaayo ennyo naye nze yampitanga nagendangayo abantu basobola n'okunjulira yali awo bombo namaliga nja kyogera so jjajja wange ye ng'asobola ogendayo n'agamba ndina neddagala likola kino n'agamba ye yakimuyigiriza kintu kyava waabwe era naye ku saidi ya maama we okitegeera n'akugamba lino eddagala likola kino na kino lino likola kino na kino na kino era bingi like a lot naye ng'agamba kintu kimu tologa eddagala eriroga gye liri ate lye likyasinza obwangu naye ng'agamba bugamba tologa tokola mwana wa muntu kintu ebintu ebyo biddira mu bantu ebintu ebyo bikola webiti ne webiti naye nze nandaga nti neddagala lya mikisa lino likola lino likola lino olumu olyasa okugamba gwe nga toli bwoti ne bwoti munnanga olumu omuganga teyeeganga naye ate nze eddagala lyendaga likoledde abantu bangi bendiwadde bangi a lot linkoledde bingi mukwano sina kyendyogerako era kansirike kuba kati wendirabira newembawa nsobola okumanya nti lino ddagala nowema ntambula sobola okumanya nti neddagala kabreke bagamba teweyagaliza weka ensonga lwaki nasazeewo era basinga madenga mumbuza rosette yeba nange eddagala lyotunda lituufu first of all nze sigaba kintu kyesikozesa siwa muntu kunywa kitu nga sikinywa siwa muntu kulya kitu nga sikirya siyagala kulya kitu nga kiri fake all I know is katonda yakola ki abala bajja kujajinga mu times ze era ensonga lwaki mbaddenga n'ekigo kino kibadde ngompa n'ekiparkinga n'ekigaba nenga nange nsoka kikozesa ate n'abalala abaagala gwe ng'owulira nga toweesiga asobola okujja omuntu ffe nyininyini ne tukwenaliza naffe ne tunaaba ng'olaba naawe n'onaaba si kirungi denyininyini yadiva tugeojobogono munaazaamu si kirungi kumala ganaaba tonaaba buli kimu omuntu n'akunaaza ekintu oluusi akunaazizza bbuza osanga omuntu yensonga lwaki senga ondamugambye nti omanyi tugenda okukola ogenda kubeera nga eddagala ebbisi nti n'obanga omwana ayagadde n'agamba nti mumanyi nti nze kanzijje bwakiri naazibweko ebbisi tuliyina namuyise naye nakkiriza neŋŋamba tusobola okuba nga tukolerawo mpolampola then ne Sharjah nti omwana wabeera nga ayagadde ng'ali muno mu Dubai n'agamba nti nze njagala kujja mbeerabireko oba mwerabireko njogeremuko naye ndabe eddagala asobola okumpa kubanga eddagala lino lyennyininyini lyakaza n'alikolamu obuwunga kubanga tosobola kumanga liri fresh throughout so ensonga lwaki eribeerawo eririki libeerawo eriri ebbisi era neryakaza n'alikaza netuli parking for example tujja balaga engeri era nga gyolaba nti waliwo eriri park tulina ebizigo ekyogo bingi tulina ebintu bingi actually tetujja kubala kuleeta kimu like to show you everything ku budde naye buli kimu kyembadde nsaba tujja kumwesiga lwaki nze nange yabadde ampa ekyogo kyembadde nkola kikozesanga omuntu si kirungi kumala gakozesa bintuntu abantu bangi abatunda ebintu nga biri fake baana bamazembe abuli amazima oli nage natabuka evvu natabikamu ettaka nakuleetera because yayagala sente nakugamba nti kino ekyogo kikola nnyo nga bw'okiwulira ninga ayagala ki ayagala sente so bw'obeera bwegendereza siri buntu nti agenda okulaga eddagala nti eddagala likola nti eddagala tuufu emiti mingi oyagala anoga omuti nga tagumanyi oli akwata n'akunogera anoga omuti ogw'esinani n'akuleetera nga jja sayagala kumalawo si nti kijamikisa si nti gyonna nti mirungi ayagenda anoga omuti ayagenda anoga omuti gw'anaaba yagadde yaleete akaze kubanga togumanyi akuweereze okitegeera bwakuwa
gwe n'obikozesa obulamu ate wali bweyongerako kuba obulungi so mubeere very careful nenga ze kyebakakasa tisisobola kugabira muntu kintu nga sikikozesa sijja kuwa kitu kyakulya nga sikirya sijja kuwa kitu kyakunywa nga sikola ki abeerabirako era oli abayagadde gwe contact Nyondo Media buli kimu ojja kiraba oba oyagala kunaaba ng'oyagala owulira oyagala kunaaba nze kyengenda okuwa nange kyennaaba so kati omanye nti ffenna twesiraanyiza so eddagala lino lyanjawulo lingi lino tuyina lino naye nga buli kintu kyonna kati gwe ng'oli waliwo abaana bangi abali wano e Dubai nga oli agamba ne bannange nze buli ddagala n'omugaso gwa tujja kugenda tubasomesa mpola saa zino tubadde twagala to introduce ourselves and everything buli kimu tujja kuba tubanyonya nti kino kikola bweki newe kirina omugaso weki newe kiti nabana abantu ng'olina infection nga infection ekususseeko banegwe nga wansi ewo waagaana okubeera nga wawunya bulungi bannaye ffe tuyina eddagala ojja kunywanga bunywi oli twebaza ate njagala omuntu nga oba otutte ku kintu kyaffe n'okikozesa odde ogambe banno bagambe ekyaddala kino na kino senga abaana ebyokugenda bigenda kubeera bingi tunakomawo omulundi omulala ojja kusobola okwanjula ku ddagala n'okwanjula biki byosobola okukola nawe basobogera mu comment section ne bakubuuza kino osobola okukinyangako eri abaana bali mu biyumba nga babasibirayo abaana bakola mu nyumba z'abawalabu abaana muli Saudi Arabia muli Oman nekye bamumanyi eddagala lyajja batukako yonna gye munaba muli okitegeera so amuli abaana nga bawungira mu biyumba eri abaana nga babasibira mu biyumba eri omwana nga eva oli awo tebakongezako wadde kasaala tebakwagala yes so ebyo byonna byonna gyakongera okuba nga tukola ki nga tunulamuuko nga tuyambamuuko tulabe the way forward ne counseling waliwo n'ebintu ebimu olumu nga abantu abamu tebeetaaga naddaga naye nga just abakwogera naye omwana asobola okwagala okujja okukulabako gwe nga gwegereko naawe maaso ku maaso oba gwe kamwenyinyini omwenaaliza eddagala ly'omanyi kino lyetaaga oddinaaza ojja kulimwenaaliza omwene lyanatwala bakobako onaabako oba kwesiigako omwana yenna ng'oyagadde kati wano eno ba Dubai nga otyo bagamba ku offices zaffe eza Nyondo Media kubanga zinasazeewo ne musitula ne mugamba omanyi tusobola okukolera wano nawali kati then ne Sharjah nayo tusobola okuba nga nayo tugendayo kati abali Sharjah nagamba nti enze okunako tujja kujjako e Sharjah ngosobola okukola kyo banki bakirungi yo n'okola ku muntu agenda okuwa ekintu kyogenda okukozesa ku bulamu bwo tebamala gakozesa bintu nti baganda bange kino mbalabula si buli muntu nti alumirirwa abantu si buli muntu nti ekibi kyamazima si buli muntu tinayagaliza omulala asobola okubeera eyo nga tayagadde kukola ssente wabula nga yagadde kusiranya abantu balina emitima mibi n'osanga omuntu n'afuna eddagala n'ayitega mu kkubo naye nga tamanya ani agenda ddibuuka oba ani agenda ddibuuka naye nga eddagala lyataddewo nga lya kukumalako mirembe kukuba kirwadde kukuyisa bubi okitegeera so just be careful with people n'abo aba pretending ambu they are selling medicine not all of them that they are good people oba nti bali real just be careful with your life tukola ku buli kintu era tetugenda kujja kubajibisa era oteeka mu comment section something we don't do tujja kugamba amukwane ekyo tetukisobola kyetusobola kyetumanyi nti naffe kitukoleddeko kyetujja okugamba nti yes kino ekintu tukisobola era tusobola okikukolera sengamba ko eddagala watono sebo libeeramu nga lingi libeeramu ddala nga lingi n'ebizigo bizigo naawe kenyini okesiiga ku makyanga ogenda fuluma okuva mu gundi ya natambula n'omukisa ate bino n'okera ku makyanga onaabye eddagala ova kunaaba ddagala ate neweebaka bannange eddagala liba ligenda kukolera ki mutambule n'abakadagala genda onoonya omubiri bino bisiraani biise ebibi biki byonna nosooka neweeyambula ennaku z'omusanvu oba fresh owadde ngambye waliwo eddagala omuntu lyosobola okweyambulirako ku mazzi kubanga abantu otaako ebintu bingi nnyo ebisiranisirani kyenyiza bagamba teri muntu akola bizinesi tebabalimba naye nga just akoledde bukolizaawo teri muntu ali wano mu bulamu just ng'abeerawo buki era abamu abajja batutambalanga mwagala tugwere tugenda kugwa kubanga naffe tutegeera kubanga singa kyali ekize nnyo omuntu yenditerako ddala eddagala nga mulaba bwe nti n'asitukawo n'alidekawo mu ntebe nga mulaba bwe balowooza tuli basiru baganda bange kubanga naffe twagala okubeerawo mukole ebintu byamwe nga mumanyi naffe twagala okubeerawo okitegeera teri muntu ayagala kudda mabega
nze kitukuta mabega kimpisa bubi nga bw'okiwulira webuuze gwe buli mwaka ku mwaka ku zero okitegeera mbadde mu bya mwala bunkuta toyi nyine nakulira ku mutima banvuma bakola ki nkedde ku machanga mbe nyumba y'omuwalabu kumanyiba nange embeera embi eruma baganda obwavu buluma era bagamba nti obwavu mpologoma otwana bekola ki ekulya kati nwanye mukazi watonvudde mu nyumba y'omuwalabu mu mbeera embi okitegeera bavuma bakyuga bapakasire kano bwe kati kedde ku machanga doka business kange nange ntuse ku bulamu sina kyenkukoze okitegeera ate gojje olage nti ate ngenda kola bwe newe ate sasa nakukola tajja kubimalako utagenda kumalako akumalako ngani lwaki togenda kubeera successful okumalako no kigenda kubeera successful kubanga nafe tuyimiridde byampaka kati mukwano tuli balogo naye twelwanako ate nga tukulembeza Mukama Katonda ate ffe twagala bantu abo abali n'emikiza oba omanyi nti ogenda kwagala okukozesa gundi okunaaba nga tokkiriza nga you don't believe tojja tetwagala omuntu akkiriza omuntu yenna doubt ku mutima gwo totawaana jangu ng'olina gundi olwaki nze omuntu bwangamba eddagala naddala nga mwesiga n'alimpo obaani obaani nangamba nti kwako eddagala lijja kuyambako bwekiti ndikosa nadi musanyufunajja nagamba nti kati no bino binakola ki binawakyamala genda anti kakati kamale ganaaba tebigenda kukolya ate onyiigire bwereere banange mwerwaneko nabanazi bizinensi zammwe funa akantuko abantu batulwanyisa bayitirivu tuna kyomukuzi akabisi tagala kastandinge ayagala obeere mu mbeera mbi abantu batuwagala abantu batwagaliza ate nga luna gyetwabakola baga tubeere nga tukaaba tubeere mu mbeera ate n'abatukola ebintu edda bannabo abatukola ebintu nga batuli bato batyakatwalabuka tulyoke ate Mukama akyatutambuzanga ate twerwanako okitegedde ate Katonda yakulembera Katonda first God first tweyanza nnyo mwebale nnyo kutuwuliriza mwebalire ddala alina ekibuuzo agala okwogerako nesenga agala okwogerako nange genda mu inbox genda mu comment section tekayo ka message ko ne number egenda kubirako ku screen genda mu inbox otwebuuzeeko n'abambi tubakolako mu bintu bingi nnyo eddagala lya Money Power sirijja kwonosenga nyina gwe ndijjako omulala nenga naye kimanyi mukugu agala okufuna appetite y'okulya kamere nayo n'olya kamere n'olya kituufu katambula n'ofuna ku mubiri tuyireyo porridge ekuyambako ogala kugejjamuuko bintu birungi nnyo tulina ebintu ebijalo byetukola bingi nnyo era osobola okutwebuuzaako nogamba bannange kino nakyo mukikola nga senga bwagambye nti kyetunaba tukola tujja kukikola kyetutayagala kukola tetutasobola kukola tetujja kukola tusobola tujja kugamba tukisobola tutasobola tetujja kulima because kubanga enensi tetugenda kugikungira sawa zonna buli omuvaamu katwala akasente akatono nga katukakoleredde katuufu nga kafike kawangaala esente ez'obulyake zibayita haramu nja kusobola okera kumanya nenogaga agatuba tubanengaba wabikinga tebigenda kukola sente teziri haramu anti kakati nekyanjagala obuuze wano tuli ku ddungu okakasiza nti Katonda wabayawo omuntu obwongo tuli ku ddungu naye osookera ku makyanga lino eddagala liri fresh ndooza n'emirangida mugiraba fresh kati ajja eddagala e Uganda wano wenyininyini ne tulyefunira so kakati ate nga lyeryo so kakati ekyo kyemuba mumanya nti Uganda tujjayo eddagala then na wano wenyininyini tufunirawo ddala eddagala era ng'oli woba oyagala ddagala ogambe nti nze senga saagala lya powder njagala ddagala liri fresh weeriri aba powder nabo era bajja funa erya powder bane tweyanza nnyo tweyanzeege mwebale kutwagala subscribe ku YouTube channel yaffe share commenting era otugobere ne ku Facebook tukosa Nyondo Media TikTok ojja kutusangayo Threads ojja kutusangayo Twitter Instagram ne ku TikTok nayo ojja kola ki tusangayo Nyondo Media tuweereza ebintu ebyenjawulo byonna buli kyoyagala ojja kukisanga ku Nyondo Media atakumira mpeera abakuume mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abaagale musobole n'okukola emirimu nga muli bulungi amiina bye